You come to the center. Yawuta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi ng'ayita mu kamooli. Gasirika busindisi binyo bali wali erwa. Byonna bya zungururu. Polisi yaffe no tujagala nnyo naye kikulu tujagala kufaana kuyona. Bano abayimbo baba bakimanyi nti amagye gayinza okutuwamba. Abakulu ate nabo banyumizzaayo akasesa. Otyo kati olutuuka nga amagye gawamba gatya era nga gawamba ani? Abatukulira ba amagye pozi baagala kwewamba. Gwate tunagamba ki? Bannange yamenye ekifo abalimi b'ebuyikwawe baali bakolera. Weerinda okufa ebikolimu kubanga bye boogera si byangu. Ennaku zino abantu bakolima ne gwe wali tolowooza nti poliisi eyinza okumukwata. Weesanga bamukutta ali ku miguwa bamutwala luzira. Obuuzangako basajja balaba. Sajja waffe bamusibye katunaalyawo bannaye. Bulijjo mwali mulyawa nga temunnatandika kumukolera. Kyebika tuyita omala abayise mu bwangu abajje wano mwagala kucyankalanya na kutiisatiisa balamuzi. Yangu agagenda kuzika mujawe. Naawe ssebo bali kuyisa mu bwangu n'owulira bwe kiruma. Twawulidde ssebo weetendeka kukuba bifaananyi mbu bw'onoova mu poliisi oyagala kufuuka kameramaani wa ku kyalo ewammwe. Naye nga ffe mu kulaba bandikuwadde bwa mmeeya ewammwe. Abantu bakaaba eyo osanga tawuni namba nga temuli kaabuyonjo. Naye nga bekikwatako beesimbamu kugula byuma bikola nguudo. Bandi badde bagulamu basima toys abantu abavu ebweru we bafune beyamba nze wali babeera bafukira ennyumba yange. Ekitegeeza naawe toyina toyi. Nze waliwo toyi jengena eya nanyini kizimbe mwe ngenda. Nanyini kizimbe ajja kwetamwa wandibadde otandika okugenda mu y'okusasulira. Omusajja omuganda tasasulira musolo. Twale eri Abaganda nga bagusasula nga wano ogw'omutwe. Abamu ne babakasukanga ne kuloleeza avanga kugombolola. Ebintu ebyo nabyo buli kaseera ffe Abaganda manya ffe Abaganda. Fenga Abaganda. Mukulu twawulirayo n'abanyankola abeewaana. Nafuuka omunyankole fenga abannankole. Abwe bityo ffenna abaasoma oluusi tetwewaana nnyo. Boogala luzungu kyokka. Ate munnange banaamanya batya nti twasoma. Basibataayi. Ne mu musana nga guno ogwa January osanga abeeyita abayivu beetuzza obulago mbu basibye amataayi. Benjala mu nsi yonna. Kate kyali kwenjeera tubadde twagala buli ekigwawo tukyote buliro. Twawulidde n'ebyamagye okuwamba obuyinza. Tetwagala kutunyumiza kintu kyonna. Was it part of the budget? Which financial year? I think 10. Ennaku zino tuli mu kulaba abeegaana ebyokubba ssente zaffe. Ebyo bye bimu ku byafaayo bye tulina okunyumya gye bujja. Kakati obadde onsuubiranzi yano nga menti nalya ssente. Wandyogedde kimweru tewakyali alina mazima mu Uganda muno. Amazima gatali gali wakati wange ne Katonda. Yes, I'm telling you. Katonda ndowooza yanajja mu kakiiko akuweeko obujulizi. Waliwo bano banyi nga basuze mu loogi. Abantu bano banyi nga babadde mu kubba ggulo. Tetukyayagala bye mutunyumiza tubakooye. Ssente zibula wano naye buli ajja bamubuuza kino mbu nsimanyi kaakati ani amanyi. Kwegamba mwe mu Uganda temukyayagala abantu bababuulira amazima. Kwegamba amazima ago mwagavaako. Tetwagala mwenna muli balimba. By the way, I thought I'm talking to you because I have the freedom to just move away. I have that right. Move away ogende olowooza tunakukaabira nti mweru aganye okwogera naffe. Tukaabire be basibye mu makomera ate twongereko naawe. Amaziga tegaatuggwe mu biwanga. Wamasole Mike Mukulu ajja kujulira osanga ekibonerezo kibaamuwadde kinaasazibwamu. Byonna bya zungururu.